BBS Telefina programu yetu ya weekend saa 2 mpaka saa 7 za mchana. Tunafuza ngoma tunakuletea tuwasuza mpango mmoja kwa Asia. Tunasema Asia sasa and let's before one na Charles na Tadasa tukiramba tukabana katono briefly kugendo lwa Asia mu bulamu buno bikibe tugenda okutukirako bikibe twayinza kumwira bilako lifanagana ku ebityo yes before na chiki Let's be from the Yakuza or Shurota. Kibere mabega kushula abantu abalinganga Asia abalinganga Charles abalinganga Oliosmanyo mwavu inspiration yeli mabega welichi ebirachi the just casta ndabe chikwe chensanusa pano nyanganya abayimiri abantu bebatangasinga bomukutajja kuwa fake story jakusanga tatasanga ali nasuza najja kusanga kasekame lekinga kuba ekipe kitufu kyenyini bali real tibakweka kyekyabanja ambulira mukuba bampesa bansasa okukuira ekiro katafudde ebyo Asia badde mutuuze ku kyalo nzikiriza nti singa Katonda nkirize nti Katonda luno lwe yatonda okutwala abantu nga bwe bali wano era nga bwe bazze wano osanga tebandi bangi olina omukono namba zeziri wano olwokubatenga ku Asia kiwulika kitetesi nze kidisa kubana nga sachi kula mwezi yabinza bwa ebimu ku bintu ebyayatiikira okukwata emboozi ya Asia y'amaanyi Asia Charles kyendowooza nti no if I call it a project kiba kituufu if I call it a project nti yakwata abantu ababadde tebalina ssuubi neebawa essuubi project ya Asia ne Charles okijja because tewali kituufu tebubeerangako obutuufu okijjawa yasinze mbira kati nze sokola n'ensirikiya n'ingandesi kisoboka kati nga basinga balaba tekisoboka kati nze nfuga nnyo era nsobola n'okuteeka mu seefu kikula emazima ekituufu Charles yali eri mu Charles nga Charles muganda wange Asia ali mukwano gwakaba n'emwana naye Mata ku Valentine, dosa ka befo, Valentine kushaba. Nenda chiko chuta Valentine. Wakendo zana ne team. Nenda kukatana mata tukipa. Ina kuchivu ngina channel za sisi.
abafuuzi ba artist abantu bebabuukira ddala about waliwo abantu abatuukako ne bakiteekinga pasono nga balaba enkula ya Asia bagamba nti ayinza okukozesebwa challenge ezo kikyo tayinza kukozesa mu challenge ezo ebintu ebimalamu amazima era bikolanga abantu abakulu mukoya arakasa kukosa kabakuruka batukisindeza bintu abantu batuchase agenda musaba agenda kuoga kasi bado wanakukamucha tusura basingo fara ndio kusalia kichemzi baba ebana abantu kwasi so sikawa nyuma na wale ndomo leo Charles kitalo nnyo ssebo bigambo bisebo bana muleka tuwulirizeko bannange okutwalira wamu okusisinkana Asia bulaza wange oyo SB4 esooka najjeeko eyo waffe awakadde tuzaalibwa kale wabawo vidiyo zetukolamu bwalinga obwoluzungu tukola mu vidiyo waffe awo bulaza wange SB4 mpolampola kati after bwalizi kusa bwe yagamba nti malewo katekalekamunekanyinayo Asia mukwano gwange mbadde njagala mube nga mukwatagana nankonekitinga nakamujagala okutukonekitinga ku Asia mwena mubeere nga mwena muli muntu omu kati nange kintu ekyo nange ekirowoozo kye suggestion ye nange nenjikkiriza saatigaana brother wange SB4 yali amaze okulenjinga tugenda mu maaso ne mukwano gwange Asia kati omugenzi tutandikira awo kyavaamu brother SB4 agamba kirabika tugire kamutwale mutwale mu kibuga tugenda omitinge Asia akati era nekyo yakola n'aleeta egaali yaffe n'imotoka n'ateekamu n'anvuga n'andeeta ze nakonekitinga mu Asia awo tutandika okukola awo arrangement enteekateeka negenda mu maaso kyavaamu tutandika okukola ebintu nga bigenda nga kakati oluzungu olwo bwoyogera olunaku lwasooka okulaba abantu nga bakusanyukirako okola nga SB4 okutwaliza wamu nafuna vision mu kifaananyi ky'abantu nendaba nga muli abantu nendaba nga ekintu kye oluzungu lwenjogera nga abantu lazima balusiima nga balusiimye gamba nga buli omu alabika nti ataddemu gundi ataddemu anjagaliza nga asiimye oluzungu lwange kale nga oluzungu lwange nga sirungi naye kindaga nti buli muntu asobola okunjagalira mu luzungu lwange nowakubadde oluzungu lwange sirungi nga si lwamaanyi kutwaliza wamu Asia oyo
asiwe mukwano gwange obwanda wabulesewo tukyusizza erya obwanda nga tebulibadde bukyali mwagala kitu kibaye mugende bawumbireko tweyanze